Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nyongera okubaanirizaako mukama waffe bassebo ne bannyaba bampuliriza. Ekyandiikibwa kya leero kigenda kuva mu Ebbulaniya essula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi nga lugamba omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okujja mu mmwe ne muva awali Katonda omulamu. Olwaleero ebintu bingi ebitujja awali Katonda omulamu era nga bangi batusuubiza eby'oku nsi kuno, naye eby'oku nsi kuno kabireme okutujja awali Katonda omulamu, kubanga ye mwetegefu okutubeera era mwetegefu okutuyamba, kubanga alina pulaani enkukuutivu gye tuli. So ate gye tulaga awali Katonda atali mulamu talina pulaani, naye tubeera awali Katonda omulamu ono eyatonda eggulu n'ensi, ate era atubeezaawo, atuwa obulamu era atugabirira mu byokulya era abiinako obuyinza byonna ebiri ku nsi kuno. N'olwekyo naffe ffennyini atulinako obuyinza, bwe twali tetunnatondebwa ng'amanyi, n'okutubeezaawo akimanyi era n'enviiri zaffe azimanyi. N'olwekyo katuleme okuseeseetuka olw'omutima ogutakkiriza okuva wali Katonda omulamu. Katonda abawe omukisa n'ekyawandiikibwa ekyo. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe enkyene ya leero njagala okwongera okwanirizaako station yaffe eya 3 ABN mu programu yaffe eŋŋanzi ensulo y'okunkya nga tutandika olunaku nate nga tonnagenda mu mirimu gyo. Katutandike nga twebaza Mukama, tubeeko n'ebigambo ebitonotono bye tuyiga olw'okweteekerateekera obulamu obulungi mu nsi muno, naye ate n'obwo obugenda okujja. Agikutuusaako amakya ga leero Bavuma Frank, omukadde w'ekkanisa Kampala Central Church SDA, Makerere awo LDC, opposite LDC ku Gaddafi Road. So njagala okwebaza Mukama olw'okukuuma okutuyisa mu kiro kino, era katwebaze nga tetunnafuna kyakuyiga ekya leero. Omutukuvu Katonda ow'eggye, oli Katonda waffe ddala, era ekituleese mu maaso go amakya ga leero otuluŋŋamye, ebigere byaffe nga tubijja mu maka gaffe ogenda okuweereza, okukola emirimu egy'enjawulo, n'abalala nga basimbula mu maka gaabwe naye nga n'emirimu tebagirina, niye bagenda kuginoonya, bagenda eyo gye gyabasuubiziddwa. Tusaba otuluŋŋamye. Kusooka byonna tuyigiriza okuyita mu kigambo kyo, tuwe omukisa gwo nga tufuluma, tuwe omukisa gwo kubanga tunyiza amapeesa ga televisioni yaffe ne tuteekako okufuna obubaka buno. Beera awamu naffe era eddakiika ze tunaamala wano tuwe obuteefu, tuwe obugumiikiriza, tuyige ebyo by'oyagala tuyige, oyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekya leero kiriko omutwe ogugamba nti bya mubiri oba bya mwoyo. Bw'oba mu luzungu kigamba nti carnal or spiritual. Ekyokuyiga kye twayize ejjo tekyawukanako nnyo na kyaleero, naye ekyaleero kyongera ku kitwayize ejjo, kuba ejjo kyabadde kigamba nti omwoyo oba omubiri. Mu luzungu kye bavunudde ne bagamba the spirit or the flesh. Ekyaleero kigamba mwoyo oba mubiri, carnal or spiritual. So tugenda kubaako ne bye tuyiga ebitonotono
ku kigambo ekyo ku mutwe ogwo naye ng'olunyiriri lwaffe olw'okuyiga olwaleero olw'okujjukira luvudde mu Baluumi essula ya 8 olunyiriri lwa 6 naye ate jjo lwe twayize olunyiriri lwa 5 lwe so olwaleero nga bwe mbagambye nti tweyongerayo olwaleero tweyongeddeyo tutaguludde ku bigere ate ne tugenda ku lunyiriri olw'omukaaga Baluumi essula ya 8 olunyiriri lwa 6 katusome lugamba bwe luti kubanga abalowooza eby'omubiri kufa kwe kufa naye okulowooza okw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe kanduddemu kubanga okulowooza kw'omubiri kwa kufa naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. So nabyo bikwatagana ekyawandiikibwa n'omutwe bikwatagana nti senga obulamu bwo obuteeka kulowooza eby'omubiri byakufa naye ate senga obuteeka kulowooza eby'omwoyo ate naawe ojja kuba weetwalidde obulamu ate n'emirembe. Kyendowooza nti amawulire ago malungi ebyokulabirako bingi byetuyinza okuyiga naye tubeera mu bulamu ebiseera bingi mikwano gyange nga bwabukuusa abantu abamu batudde mu kkanisa nga balaga nti bakristaayo naye ng'ate obukristaayo tebuvaayo bulungi bo bwobateeka eri n'obabuuza ye kinnoomu abalala bali awo naye nga tebateredde tannamanya oba ali wano oba ali wali naye ng'ensi yo bw'eba etukutunuulira n'eraba erabira ddala ng'omuntu alinga ateredde. Omuwandiisi w'akasisimuka yatugiddeyo emboozi eno yatugambye nti waliwo ekiseera ekimu olukiiko olw'ensi zinnaggwedda ze bayita zi G8 waliwo olukiiko so ensi ezo z'ensi ezimu ku ngagga ddala oba oli awo osobola okitegeera nti ze zisalirawo ensi yonna nga nkitadde mu lulimi olwangu era bafuna ekiseera oba buli mwaka ne babaako we basisinkanye ne bateesa ensi engeri y'okugiddukanya be basinga okugaba obuyambi bintu bingi bye bakola nga bitambulira ku bo naye mu nsi zino bwe baaliyo kiwuliddeko abamu mwali mukiwuliddeko nga boogera ku G8 nti olukiiko lwa G8 leero lutudde Germany olukiiko lwa G8 lugenda kutuula gindi mulimu ensi zino mulimu United States of America mulimu Canada mulimu Bufalansa mulimu Germany mulimu Abayitale mulimu Japan mulimu Russia mulimu ne UK gye bayinza okuyita United Kingdom. So ensi ezo 8 buli lwe zituula bwe ziti zirina okusalawo kwe zikola nga kukwata ku nsi yonna kufuga ensi yonna kwokuba kati ekimu ndowooza n'ebizibuwazza olutalo lwa Russia ne Ukraine kubanga omu ku bannaggwadda bano Russia olutalo yalugguddewo kakati bano banne abanene bali awo beeyiye engeri y'omugambako abamu bavuddeyo naye nga si kyangu naye kyenjagala okutegeeza nti senga abadde alwana olutalo eyatakudde olutalo abadde aliwe bweru wansi zino 8 lwali badde lwangu kubanga bano baalitudde we baalitudde ne basalawo naye kyenjagala okujjirayo kyekino nti olukiiko luno lwatuula mu Northern Ireland ndoza twaligibaze nti eri emu ku United Kingdom nsi eri awo ntono era erinaanye Bungereza omuli awo Scotland bali awo bwe batyo naye kakati Ireland olukiiko bwe lwatuulayo omuwandiisi atugambye nti lwatuula mu kabuga akatonotono akabuga ako nga kanaku nga balina bakayita Belko akabuga ako nga balina ebintu bingi so n'olukiiko luno okujjayo baali ebintu byabwe bakoseddwa nnyo ebyenfuna byabwe ng'ensimbi zinaabuuse n'ebirala nga tebakyafuna bulungi ssente. Olukiiko luno mu kuteesa ku bintu ebikosa ensi ebyenjawulo balutambuza ne bagamba tulutuuzaawo naye omuwandiisi atugamba nti mu biseera eby'okweteekerateekera olukiiko olwo abantu basalawo okubaako ne bye bakola okweteekateeka nti ne batimba ebipande ku maduuka so kubanga n'amaduuka agamu gaali gaweddemu ebintu nga temukyali bintu bitundibwa kubanga tebalina nsimbi ziteeka mu bintu ebyo naye ne bateekawo engeri
eraga nti amaduuka ago gakyali bulungi. Ne bateekako ebipande. Omunnyonnyozi agamba nti nga bw'oyita ku maduuka ago oyita ku dduuka nga temuli kintu, naye olw'okuba balitimbye ebintu byonna munda, gwe bw'obeera ebweru nga batimbye ebipande oyinza okulowooza nti erijjudde ebintu, kubanga ebipande bye baali batimbyemu ebimu biriko bintu stickers ez'enjawulo. So oyinza okulowooza nti ebiri okwo ebyo ebitundibwa. So ne bateekawo embeera eyo okulowoozesa bannaggwadda bano nti bali bulungi, kubanga tebaali bulungi. Omuwandiisi agamba nti baafiirwa omukisa okulaga bano oboolyawo baali badde babayamba, ne babaterereza ku nsonga zaabwe, oba ne babaako amagezi ge bawa, naye bo baakweka bukwesi ne balaga nti bali bulungi, kubanga ekigendererwa kyabwe kyali kyakulaga nsi nti tebali bubi, naye ng'ate ekyamazima baali bubi. Nti ebintu bingi ebibeerawo mu bulamu bwaffe naye ate ne tubikweka. Ng'omuntu akeera enkya n'atanaaba naye n'ayambala bulungi n'asiba n'ettaayi naye ng'omubiri guddugala, kubanga omubiri tewagunaabye okumala ennaku 2. Kitegeeza nti ne wadde ogubisseeko nga bwe nnyambadde obulungi bwe nti, bwe guba guddugala gusigala gukola ki? Guddugala. Tumanyi nti ebbeeyi ya sabbuuni eyinza okuba erinnye n'ebirala, naye oli anaategeera atya nti olina obuzibu asobola okukuyamba. Kakati bwe buzibu bano bakwano baffe bwe bwagwamu, ate naffe tubugwamu nnyo mu maka gaffe. Nkikakasa bulungi, kubanga abagenyi nga banajja mu maka agamu eri ewaffe edda nga tukyakula, nga waliwo abagenyi abajja okukyala awaka, abazadde bo ne bagaa nti gwe genda oyambala engoye ezitukula, mutuufu n'onoonya mu ngoye zo nga temuli lugoye lutukula, n'agamba genda ku luzzi. Gwe ne bakugjawo ne bakusindikawa ku luzzi, oleme kuwa ekifaananyi nti olina obusaati 2, akamu bwe wakozezza tekannakala naye ate oli mukana akalala akaddugala. Kakati olwo kyokka ng'oluusi azze okukyala, muntu mukulu yali badde asobola okuyamba ku maama wo oba taatawo nti amukole bwe muti, oba oli awo n'okubawaayo akasente. Baakeberanga nga bakutunuulira ne balaba ng'enviiri zikuze baludde ozisalako ne bebazisanirira tezinyirira, ne bagamba gwe genda otwale embuzi, ne bakusindika ku ttale. Abaliwo abalina engoye ezitukula era be baakola ki? Be baagendanga. Bwe babanga tebagobye waka nga gwe tovaayo, bw'oyingira mu kisenge nga basibawo. Abaana bano mujje mubuuze abagenyi nga gwe osigala eri bano nga bajja nga balamusa mugyebale kwokuba abagenyi oluusi nga bakuwaayo ne kasente. Naye gwe yabadde addugala ng'osigalawa? Osigala eri. Naye kyengezaako okugjayo mikwano gyange nti abantu mu bulamu bwaffe tusiiga ebifaananyi ebyekyo kye tutali. Mu mbeera eyo ne tufiirwa emikisa. Kyova olaba ng'ekyawandiikibwa mu lunyiriri olw'omukaaga kitugambye nti kubanga tulowooza bya mubiri bitutuusa ku kufa, naye ate eby'omwoyo bitutuusa kukola ki? Omuntu ng'alina embeera gy'atuuseemu ng'avudde ku by'okufokasinga wano okulaba nti banandaba bafaanana batya. Mukimanyi nti abamu n'awaka babikkabikkawo, n'abikka luli oluggi n'alaga nti tewali luggi n'ebirala okulaga ekifaananyi ekirungi. Naye bwe tujja mu maaso ga Mukama waffe, kubanga ekisooka atumanyi, atutegeera. Bano bantu be tuyinza okukuusakuusa, naye Katonda ye bwe tuwetwala gy'ali abeera akola ki? Ategeera ki kye tuli. Naye ne bwe tuba tetugenze, kyova olaba eddoboozi lya Mwoyo Omutukuvu lisigala lituyita, jangu mwana wange, gwe mutima gwe oba owulira era gy'oba oli yonna likuyitayo osobole okujja obeere kumpi ne Katonda wo. Kyova olaba wano Pawulo awandiikira Abaruumi bano n'abagamba nti ebintu bye weesembereza bye bijja okufuula ekyo ky'oli. Bwe weesembereza ebyo ebifuga omubiri, ojja kusigala ng'oli mu busibe, ng'omubiri gwe gukufudde musibe nga gwe gukufuga. Omuntu ne bamukwata, ne bamukwatira mu mbeera embi, oba yabadde yakubba ne bamubuuza owaye lwaki wabadde obba, nange simanyi, sitaani yankemye. Naye wabadde walidde, kino okirina, naye kakati kibadde kikunyakuza akasawo ndi kiki, bansonyiwe nange simanyi. Kubanga oyinza okugamba nti tomanyi,
naye kubanga olina embeera gwe mwe weetadde omubiri gukisanga nga kyangu oba omutima gwo gukisanga nga kyangu okukola kubanga yembeera mwotambulira eya bulijjo. Abaganda kyebava bagamba nti ndaga gwotambula naye nange nkubuulira empisa zo. Kubanga bw'oba omwana omuto alaba oba awuliriza bw'oba ng'otambula n'abaana nga batambula bavuma abantu naawe toyinza kuba wanjawulo. Bw'oba mukyala ng'oli mwami ng'oli awo otulaba ng'otambula n'abavubuka oba otambula n'abasajja abafumbo naye nga buli mukyala gwe basanga naye bamwegwanyiza naawe tosobola kwawukana ku bo kubanga bebo b'oyita nabo era bebo aba influencinga ebirowoozo byo. Naye bw'obeera mu bantu kyova olaba waliwo omuntu ayinza okubeera mu bantu ne babaako kye baagala okukola ne bagana naye ate omusumba waali n'oba ng'obalemesezza mu ngeri eyo kubanga bamanyi ggwe w'oli waliwo bye batasobola kukolerawo. N'olw'ensonga eyo abantu betweriraanya embeera mwe tubeera waliwo omuntu gwe bakwata omusango kyova olaba bayogera babuuza nti oli wa ggwanga ki obeerawa obeera ku kyalo ki senga babadde banoonya basazi ba nsawo ne bakwata omuntu ne bamubuuza gy'abeera ku poliisi nti mbeera Muyenga abamukwatidde mu kusala nsawo era owa poliisi asooka n'amutunuulira Muyenga n'awandiika naye omutima ne gumukubira nnyo agendeko e Muyenga. Naye senga bakutta omulala nti mubbi w'akasimu ne bamubuuza obeera nti mu Kivvulu be tunoonyeza ddala kubanga gy'obeera wadde si kituufu abali eyo mu nsaasire sigamba nti ebifo ebyo bibi nnyo naye waliwo ebifo gye tubeera Mukama baba gyakutadde ng'oli muntu mulungi Mukama akuwa omukisa era okolereyo omulimu obeere omu kwaba abatono abayinza okukyusa ebifo ebyo. Naye kye ŋŋamba kye kino nti waliwo ekifo ky'oyogera gy'obeera omuntu n'akiteekako omuze. Waliwo ennaku zino ku TV ez'enjawulo ne ku leediyo boogera ebifo eby'enjawulo nansana kiki najeera kwegamba nga bakubiriza balaga nti abantu ababeera eyo balina engeri gye basuubirwa okweyisaamu. So kyengezaako okugjayo nti ekifo ky'obeeramu abantu b'obeera nabo oluusi oyogera bwogezi bintu ebyo abantu ne batandika okufumiintiriza kikyoli. Ekyokulabirako ekirala ge masomero era abazadde abampuliriza nga bandaba tugezeeko n'okufuba okulaba abaana betuteeka mu masomero tubateeka mu masomero ki. Waliwo amasomero agamu ng'omuteekayo omwana ne bamubuuza nti osomera wa Gindi omulimu ne basooka ne baguleka okugumuwa bw'aba yasomera Gindi naye waliwo ayogera essomero linayagala okuwandiika ebirala ebikwatako kubanga essomero eryo bw'alyogera waliwo bingi ebirikwatako ebirungi. Mu ngeri y'emu waliwo lyoyogera ne wabaawo bingi ebibi ebibyekuusaako so ng'oli tasobola kurisikinga kukusemberera nnyo olw'ekyo ky'oba oyogedde. N'olw'ensonga eyo abazadde mufube okulaba nti omwana omututte mu ssomero eddungi. Essomero eddungi kyeŋŋamba siga nti erina ebizimbe ebirungi. Essomero eddungi gy'omanyi nti omwana wo banaamuyigiriza Katonda. Abakristaayo abandaba omwana omutwale mu ssomero gy'omanyi nti banaamukkiriza okusinza. Bw'anaakeera enkya n'agamba nti leero lwa Sabbiiti tebaamugambe nti olugezigezi loteeka eri yitawo wano mu kibiina. Byebyo byenjogera kubanga bw'onoomuteeka eyo n'omuteeka mu kisulo nga tebasinza tebalina Bayibuli tebafunawo budde busaba tebakimanyi yoyo gw'oteeseteese era bw'anaafulumayo tojja mmusuubira nti agenda kufuna omulimu afuuke omuntu ow'enjawulo nti anaafuna omulimu ate asobole okuba nga mwoyo amulungamya mu bintu bingi kubanga tali mu bulamu bwe tamanyi ekyokusinza takimanyi ekyokufuna akadde okusoma ku Bayibuli takimanyi ekyokufisaawo akadde okuyimirira ye ng'omuntu asabeko takimanyi ekyo tayinza kikola. N'olw'ensonga eyo bw'obanga omwana gw'okuza nga bwe twalabye ku lunaku olwajjo twalabye ku nkoko ziri ebyo mubijjukira abaawuliriza naye leero kye tugamba nti n'omwana bw'oba onooyagala abeeremu omwana atya Katonda n'essomero ly'omutwalamu nayo likola enjawulo. Bw'oba onoovaamu gwe wennyini omuntu atya Katonda
ne bw'oba olina ssente zo ng'ogenda kupangisa ekifo ky'osula nakyo kinoonyerezeeko omanye wano wendaga wafaanana watya. N'otuuka mu ssaza ddamba nga tolabawo kkanisa kakati ogenda kusinzizaawa. Bw'oba okyatambula onoonya nnyumba ya kupangisa ginoonye awali okumpi n'essinzizo omanye nti ku Ssabbiiti nja kgenda wano nsabe oba naafuna akadde n'abooluganda baabano. So embeera efaanana bwetyo gye twetaaga. Naye ne bw'oba ng'oli mu mbeera eyo ate ng'oli mu bantu abafaananako bwe batyo kuba oluusi Mukama atuteeka mu bintu eby'enjawulo tetusobola okumuweereza. Ng'osula mu bifo ebyo ebiyina erinnya ebbi ate naawe olina omukisa okuyimirira abantu basobole okukulabirako. Ng'osibiddwa mu kkomera olw'ensonga ez'enjawulo oba oli awo nga tozimanyi nako naye nga gy'oli ensonga zo Mukama azimanyi. Naye ayinza okuba nga aleese ensonga eyo embeera eyo osobole okukola enjawulo mu kitundu ekyo. Ng'oli mu ofiisi eyo naye ng'ebitabo biwasoma bingi oba oli awo waalibadde mu ofiisi nnene esingira ddala awo naye ng'okyali mu ntono eyo buli kyokolerawo kikole nga kiweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa. Era abakulaba bamanye nti wano waliwo omusajja nti wano waliwo omukazi enkola ye ey'ebintu ya njawulo. Ng'oli mu mirimu gyo leetawo enjawulo mu byonna. Omwoyo Omutukuvu asobole okutuluŋŋamyanga mu buli mbeera yonna kubanga Mwoyo Omutukuvu yabeera mu bulamu bwaffe. Kizibu okugamba nti ono talina mwoyo naye waliwo we tutuuka, waliwo w'otuuka olw'ekifo ky'olimu, olw'embeera gy'olimu, olw'emikwano gy'otambula nagyo nga ne mwoyo bw'ayogera eddoboozi lye liri faint tokyaliwulira kubanga oludde mu mbeera efaanana bw'etyo. So mukwano gwange njagala okusaba Mukama akusaasire nange ansaasire tusobole okubeera nga twewonga mu mikono gya Katonda mu ngeri esinga obulungi. Tukkirize Katonda ayingire mu bulamu bwaffe era abukyuse. Tukkirize Katonda nga twagala okufuuka abantu ab'enjawulo mu nsi muno mu famire zaffe gye tuvudde tusobole okubeera nga tukola eby'enjawulo ate bwe tumala obikola bireete enjawulo ne mu bulamu bw'abantu abalala. Nga tumaliriza waliwo omwami mukwano gwange yawummula nnaku zino yafa mu njogera ya bulijjo naye bwe yategeera Yesu Kristo bwe yategeera Katonda n'atandika okubuulira enjiri. Yali musajja w'amaanyi mu Pathfinder mu Master Guide naye ye nga bw'omugamba nti omulimu guli wano ng'atambulirawo n'agenda. Bw'omugamba eka waliyo ki yatandikirawo abeeka tobamubuulira n'atambula n'agenda akola omulimu ogwo. Era bwe twali mu kuziika ne wabaawo eyagamba nti yali musajja munaku naye abalala ne bamukaaya nnyo ne bagamba nti ono yali musajja mugagga kuba ye obulamu bwe yali yabuwaayo kuweereza Mukama ng'awo aba n'ensimbi era ali musajja nga wanjawulo bw'omukubira ng'oyagala omutwalo ng'agamba nguteekewa naye oluusi ng'ate obeera nayinola ng'azeewola aziwooli naga nze nina we neewola nja kufuna naye ate oli ye waŋŋambidde alabika takola ki talina yeetaaga obuyambi bwange. Naye kyenjagala obagamba ku mwami ono nti yatuuka ekiseera n'abeera mu mbeera nga y'obulamu bwe yabuwaayo nga n'ab'ewaka ewuwe gye yava nga bw'oga nti olina baganda bo olina bannyoko nga tafaayo ebibakwatako ndowooza kubanga balina engeri gye baali bakolamu ebintu nga tagikkiririzaamu so n'atambula. Naye bwe twali mu muziika ekyokuyiga kye kino mwannyina omu bwe yali ayogera n'ayogera ng'alina obulumi n'agamba naye kubanga yalaba engeri gye bamuziikamu abakristaayo bano ba Master Guide beetala ba Pathfinder beetala bandi bazikubye ne yeewuunya n'agamba mwannyinaze n'ategeera amazima n'abeera omusajja ow'ekitiibwa bw'ate ate n'atajja kututegeeza. Tuyinza okuba tetwali balungi naye bw'ali buvunaanyizibwa bwe okujja kwegamba n'abeeraawo ng'alinga ate amukiikidde ensingo naye nga osobola okutegeera omukyalo oli kirungi nti naye yali alokose ng'amanyi Katonda ng'agamba nange namutegeera naye nalwawo naye muganda wange mwannyinaze ono eyeebase ye yali yategeera dda. Nenjigamu ekyokuyiga oluusi tuva gye twava oli awo ndaba naye wategeera Katonda ng'abeewammwe oba oli awo tebamumanyi. Abeewammwe gwe bw'ogenda mu yeekaalu okusinza abalala bagenda mu nsiisira
gye basinziza naye obuvunaanyizibwa bubwo kubanga oli wa mwoyo okubaako nekyokola mu bulamu bw'abantu abo nabo bafuuka ab'omwoyo so si kubaddukako buddusi kubanga baffe kiriba kitya nga nze naawe tuli mu ggulu naye ate ng'ono mutowo ono mukulu wo ono ye mwana gwe mwazannya naye ku kyalo so njagala okumaliriza nga nkubiriza bw'oba ondaba amakya ga leero naye ng'olina amazima ge wategeera kubanga wayiga ekigambo mwoyo mutukuvu yaluŋŋamya obulamu bwo obeera mu kusaba n'okusiiba naye nga waliyo abantu abakwatako b'otagenze kukolamu mulimu oba kubategeeza kubanga ekigambo gwe kimuwe ajja kujjamu kyajjeemu so ekyo kitukakatako kubanga gwe mulimu gwaffe naye ng'omutwe gwaffe mwoyo oba mubiri kiki kye tuliisa Pawulo yagamba nti ekigambo kya Mukama kiringa jjirita bwe kifuluma ate tekiddira awo nti kisala kya bwogi sayidi ne sayidi n'olw'ensonga eyo mukwano wange gwe teweeraliikirira genda bugenzi kammaliriza omuntu mubuulire bw'oba olina mukwano gwo maama wo taata weeyo ng'osobola omugulira diishi n'ateekako 3 y'ebyeni ku makya naye ne yeerira ku nsulo y'obulamu lwaki tokola ekyo naawe ojja kuba okoze omulimu gwo abalala bali mu makomero eyo naye nga bwe babagulira diishi eno ne balaba nabo basobola okubeera ng'obulamu bwabwe bukyuka so bw'oba wa mwoyo obulamu bwo ojja bukozesa bukole ekyo Mukama abawo omukisa nga mutandika olunaku katwebaze omutukuvu kitaffe ow'ekisa tukwebaza kubanga oyogedde naffe ng'otwongerayo ku lunyiriro lwa 26 okutulaga nti ate obulamu obw'omwoyo bulimu mirembe na bulamu bulungi naye ate obw'omubiri bulimu kufa kwebaza kubanga ekigambo kyo kizza eri abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abatulabye amakya ga leero nsaba obawo omukisa ekigambo kino kikozese kisobole okutufuula ab'enjawulo tulungamyenga mu makubo gaffe tutambulenga naawe tukole ebyo by'oyagala ate otuteeketeeke tubeere ekyokulabirako eri ensi eno naye ate tusanyukire wamu ku nnyanja ey'endabirwamu nga tuwangudde ekibi mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amiina amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.